basanyusa bafani bamulaba w'ekiteri era tusuubire this time ekyoba omanya Didi bagita Didi manza Didi liwanagulagabula basuubira kimere bonna bajja bulungi bali mukuleetinga kaadi era buli agenda kufuna kaadi agenda kujja mukuliko kyavuddeyo kyannaku nnyo kyannaku mukubayimbi abataga abalimirira bannaabwe naye twalabye abantu nga balimirira abantu abafiiriddwa nga bavuma n'omugenzi wavayo emabegakawo nga toli musanyufu n'omukyala eyabba olwengalo gabintaati naye obuzibu nawe olwawukunda bubuza ebintu byedda kyagabbi tonakyogerako wenyini mu kuziika twalabyeko obufaananyi ebitambula ng'olina ekyaliwo abamu gwe bagamba nti kyaliwo bebekulu mu kuziika nabaddeyo n'abantu bangi abanyolodde ababaddeyo nagendedde mwoyo gwakubagiza sasobodde nnyo okwetegereza ani aliwo ebifaananyi byatambudde nga mutambula babiri omukubu wa bifaananyi oba olina kulaba bifaananyi naye nga linze gwokuba ebifaananyi ate sobola kulaba baani bennawo bifaananyi kyaba ogamba gwe wabadde naye ate tomutegedde ate nazze naye musajja gwe aga kwonooneka oli muganda si muganda wamma ono wejende gwekigambo gwabadde namaje kitegeeza mwabadde mutambula mwenna kwezi ekigambo mwabaddeyo naye ogamba mwabadde naye kyoyo otegeeza kujuuko ffenna ikoti ffenna kikyotegeeza oyo kontankuula nze nina obusungu bwange mwana Okay, kabaka awo wennyini mu busungu awo omwezi gwa Ramadhani gukubiriza okusonyiwaŋŋana omukulu oli toyongerako omwezi gwa Ramadhani gukubiriza sonyiwa gwe sonyiwa nze ndina ojubuwaayi tugenda kuyimirira ffenna mukaguli wa Allah gwe sonyiwa Allah muŋŋambire nze sigenda gusonyiwa kutufaayo naye nga buli olukya obusungu bweyongera kuba bungi busungu si bungi naye buli tukula oyongera okwetegereza Juge yali omukulu waddugala ewalabagala nawe wenyini weweekulira ng'oddugala eriiso nga weerabira akusaba muddiŋŋane okuddira kuba kwala naawe ntereza olulimi wafunye ku ssente oyagala kumpaayo neyanziza ssente ezafulumye oyagala kumpa ku ssente ez'abayimbi sebo era wezibagaza abayimbi bajja kufuna ate kasita olyandiza abayimbi bajja kufuna ate nga olabye nti tomanyi kubuuza ibuuzo kati nyankubira ngambe nze ngenda omukubira ate gwezo era abayimbi bakubiriza mugende mufune kasente ako kusako dagala akazi yagala tokazaana olunaku nno balayidde olunaku olwaleero abamu babalayizza ate twali tukuwulidde naye wali ogudde mu kifo ekisavu gambye ate omubbi waaba agenda kulayira bbe ogenda kakasa omuntu nga omwadde n'olukusa olugamba nti olwa Allah kanzibe tujja mmuwulira gaani abalonze ko tulina okulonda ababeti amonge ebintu byaffe babiyitanga bya cakala bwe babiraba babeti amonge abo batutunuulire ng'abantu abakulu balemenga kukwata bintu byaffe balowooze kuba baliraanye babuze ne kuba bali ewala wabaako ate olabako dokita kwesa era ajja mugamba tuga abantu bagala kubuuza kundiza kati bagala kubuuza ki tabadde sikyali mu kikomando oba musuuza n'osuuza kayimba kalungi nnyo nnyo twakayimbe nga ka mwoyo sibibala mukagogolingako mukalabi kayimba kalaavu ekirala no mwenna musiramuke bakubiriza mwenna namujali siramuke muderi Allah nawe bugingo siramuka twogereko ku nsonga y'akantu ke bayita AI
akaze naddala ebyo olulimi lwamwe lwa babbi teri AI olulimi lwamwe lwa kifere baddira eddoboozi ly'omuntu ne balikyusa ne baliyimbisa boogeza obote teri tokakkiririza teri AI njagala yogeze ku Kabaka Muteesa oba ogamba AI naye bakakozesezza oluyimba radio ng'alinazawo munsi mulimu abagezi n'abatali kale sijja kuwolereza abatali bagezi. Okay, Kabaka twawulirako ng'okuba omulanga ng'okubira Parliament abo abali bagamba mbu baagala osaanyaawo ebyo ebirime. Mwatongoza oluguudo lw'Ennakawuka nti lutandika okukolebwa. Mwamala otongoza oluguudo lw'Ennakawuka tufumbye emmere yaffe enkeera tunoze ebibala tujje awakiri abakola oluguudo tubagabuleko ku bibala tubajjulire ku mmere tetwasangawo muntu n'omu. Bwe mwamala otongoza oluguudo birole ne bibagoberera bannanga abantu b'Ennakawuka tebabawuddisa teri luguudo lutambula. Asobola teekamu kozendeza ovuge paka Mpigi ovuge paka Kisubi paka Natete tebali byatandise. Simanyi obaawo nayo kaali katiba naye Nnakawuka road tenatandika. Tugambe twafumba emmere ne tugamba bano abantu ke bazze okukola oluguudo engeri abantu batwalira ekijjulo twasangawo n'omu wagamba lukono n'amaaso amaaso gonna gaamira enenkulaga ku maaso oyinza kunsembeza wali bakiri bone talina kibuuzo tumira butumizi bewammwe avumirire n'abakozesa ebiragalalagala Akyalina essaala. mukendeze nnyo ebiragalalagala abalina bagamba bave ku biragalalagala wakiri nywenja obulwadde obwali kuluma social media yali egamba nti abalabe bwali osabira baffe ate bagamba nti ate bo baali bakusabira olwale talinafa anti nagamba abantu bansabira nze ndwale ngweddalu naye nze yabafe musiraamu sibula abasiraamu bawayo bako obusembayo abaganya osiraamu Ramadan eno nga tebalinawo abaluma obubaka buno obusinga bugende eri abatali basiraamu yagenda okutame obubaka buno bugende eri batali basiraamu banaye musiramuke mukyalina omukisa omulala ogudde Allah musiramuke muve mu bintu ebyo bagundi muve mu bintu ebyo mwamala obukaaya mwambale entalabuusi mujje tusaale bave mu Pentagon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah astaghfiruka wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya mumpuliriza abayimbi yakutwala omukisa guno okwogera ekigambo kino. Abantu ba Uganda tulina ekizibu. Waliwo abantu abayinza okuba kale nga tebakoze bulungi naye ate bo ne tubatigomya. Naye olwaleero wano mu Uganda tulina abantu abakoze ebbaala ez'amaanyi hotels bazitula mwoyo n'abasiraamu. Naye abantu tebabatunuulidde wabula bamasheekhe bo bali babayitako obuyisi ne batigomya buno obwana obuto bwe tusobola okukwata empola empola ne tubusabira